Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Kadama ono Safina nga ndi kwogera ku nsonga eza mukwano gwange ye bayita Mutondo Kaspazi. Omwana ono twali naye oba twagoba naye ebyokujja ebweru okuviira ddala e Uganda nga ekyalo kye twatandikiramu bakiyita Magamaga kisangibwa mu ggombolola ery'Ejjinja. Twasookera Waseeka e Magamaga ng'awo ku musigiti ne twakungaanira era we namulabira. Mu kumulaba n'abeera mukwano gwange kuba nti lwa linnya limu n'erya ekika kyaffe kuba ffe tutuuma ba Mudondo tuli Bambejja. Namwewa nange mukulu Kadama onansonyiwa simanyi mulungi Luganda kuba ndi mukazi musiki. Namwewa nange n'aneewa ne tuvaawo e Magamaga ne tugenda ku Kawusala mu training. Kawusala essomero eryo lisangibwa e Kawempe, Kampala. Kampuni ye twavaako esangibwa Lunguja nga bagiyita BM. Abagimanyi ne be twajja nabo ndowooza mugimanyi esangibwa Kalema Road. Omwana ono twapanga bwe tutyo era nze kamwa kwogera nasolooza nnyo enamba z'abakozi bannange oba z'abawala bannange nga nziwandiika mu kitabo. We najja wano omukazi yagootaanyagotaanya essimu yange n'asasaamu amanamba nandagira nti takolesa mukozi nga ali ku WhatsApp. Byonna nabigumira. Kati olwadda ku WhatsApp mukulu Kadama nasalawo okunoonya abasisita bange be nali nateeka mu kitabo kye twali nakyo ku Kawusala. Omwana ono neemugwako, we namugwako neemufuna. We namufuna neemusaba okunsindikira ku kifaananyi kye kuba nali sirimutegeera bulungi. Nansindikira ku kifaananyi nange neemusindikira ku kifaananyi. Naye ekyensobi kye nakolamu nti mu kumulaba saamusaba nnamba ya Saudi Arabia. Twasigala nga tunyumiza ku nnamba ya WhatsApp eya Uganda. Omwana ono yanyumiza embeera yayitamu nga nange embeera gyempitamu y'endala n'eyiye. Twakikwasaganya era twabeerawo nga mugumya nange nga ngumya. Ne mugamba Kasifa ebiyumba bwe bityo. Kasita contract enaatera okuggwako oddeyo e Uganda mukwano guma. Mwana yampuliriza n'aguma. We yaguma contract ye n'eggwako. Contract ye yagwako omwezi gwali guno gwennyini leero lumu omwezi ogwokusatu nga 6. Contract we yaggwako naye nga embeera gy'ayisibwamu mu kusookera ddala yayisibwa mu mbeera eno wammanga. Boosi we yagezaako okwagala omuleepinga era ebintu ebyo n'abirooperako kampuni eyaffe gye twavaamu e Uganda n'akubirako ne mukulu Calvin. Mukulu Calvin bambi yamuyamba n'akubira kampuni y'eno e Saudi Arabia ne bamuyita ku kampuni. Baatuula mu nsonga ne boosi we n'ebiggwa. Boosi we n'amusaba addeyo waka amukolere. Kasifa yakkiriza okukolera boosi we paka era waatobye n'amalako contract. Kati mu kumalako awo neerabiddemu okwo. Kati mu kutoba okwo abadde ayita mu bizibu eby'enjawulo. Kati boosi we eyamugula e Uganda yanoba okuva wa bbaawe n'addayo ewaabwe. We yatuuka ewaabwe yasanga famire ey'eno ye bazaala boosi we omukazi nga famire ennene. Abawala baano bali awo balina abaana, batabani be bali awo. Famire yangamba akola mu bantu 3. Maama w'omukazi, maama wa boosi w'ono ng'amucunya amuvuma n'oluusi nga tamuwa mmere amuboggokera. Kale nga naawe w'obanye mukulu Kadama abantu bano embeera gye batuyisaamu eno. Mugamba Kasifa guma kasa n'obanga ofuna ekyokulya okukyusakyusa ebiyumba si kirungi. Yaguma n'ampuliriza kubanga nange mukulu Kadama nange embeera gye nayisibwamu omwaka ogwasooka nga myezi nga 5-6 tiyali nnungi mukwano.
twakikwasaganya n'emugumya n'ampuliriza naye mu mwezi nga 13 nangamba Safina embeera ekalubye omukazi anvuma buli kimu antuntunya tanganya kubeera ku ssimu banange owasobye mu nsonyiwe kuba Oluganda mbagambye sirumanyi bulungi naye ate olulimi lwange temusobola lutegeera abalala basobola oluwulira naye nga mukulu Kadaama ayinza obutakola ki obutalutegeera nayaguma kati 13 embeera neyonoonekera ddala nampeereza voice note nga mbuuza paasipooti egula mmeka nga ayeeweddeyo asasule paasipooti addeyo e Uganda kuba boosi we yamugamba bw'abanga takkiriza amukolera mu kisiibo tagenda amugulira eya tikiti jjukira nga kontulakiti yali yaggwako Pasifa yabeerawo n'emugumya n'emugamba mukwano bw'abanga akugambye nti kontulakiti yo kituufu eweddeko naye mu kisiibo agenda kugulira eya tikiti guma kuba nange kontulakiti yange egenda kuggwako naye mu bosi wange yangamba after kisiibo tugume tuddeyo e Uganda nga tuli balamu omwaka ogumu oba emyezi ebiri oba omwezi ebiri oba omwezi ogumu tegukujja mu bulamu bw'ensi eno kuba bano abantu si bangu yali akkiriza naye mu nnaku nga 2 omugongo ne gufuuka omugongo ne guddamu ekifuba nampeereza voice note n'agamba Safina ebintu biri kunnuma ekifuba n'omugongo naye ngambye boosi wange okungulira ku makerenda agambye andikwekozesa neddiimye okukola tebali kunsasula mbabanja emyezi 3 kati buyeediima naawe womanyi bano abantu embeera zaabwe tebaagala kukola boosi we yasituka n'agenda mu kisenge n'amwegayirira Pasifa n'addamu n'akola bwe yaddamu okukola yamugamba asooka onsasule ku myezi 3 n'amuwaako omwezi gumu kiseeza emitwalo 9 gye yamuwa n'amugamba sente ezisigadde ngenda kuwa after kisiibo kati Kasifa we yalwala n'agamba boosi we ndi mulwadde boosi we teyamufaako ekifuba kiri kumuluma bali kumulagira asituke agende akuute oluggya Kasifa yagaana we yagaana ndowooza bano kyabaluma kitegeera mukulu Kadaama kyabaluma ne batwalayo buli kaze konna komanyi kuba n'abawalabu Kasifa yasembayo okwogera nange wiiki eno yennyini wiiki eyo eweddeko metuyingire eno ku Sande nga ngamba waliwo asindise message ku kampuni yaffe ye Uganda n'asindikirako mukulu Calvin naye talina ansa gy'afunye n'asindika ku gundi endala ngenda kuweereza amadoboozi ge yasembayo okwogera nange ku Sande nga ngamba waliwo waasindise obubaka ne bamugamba aweereze ssente bamukoleko ssente kituufu yaweereza ssente saategeera oba ssente zaali mmeka naye bamugamba aweereze ssente me balyoke bamukoleko yaweereza ssente ne bamugamba ku Sande tebakoze alinde ennaku eziddako kati awo simanyi mukulu Kadaama oba abo abagundi baamukima simanyi kuba kuva ku Mande nkyatinga ku ssimu ye teriiko abampuliriza mwenna baganda bange babulaza bange amanyi ku ssimu ya Kasifa anyambe ansindikireko ku WhatsApp eno enamba yonna eyene e Saudi Arabia kuba kuno ku ssimu yange kuli ku airtime ngenda mukubira ntegeere naye nteddeyo okukola byonna byonna nze singa bampa treatment bansasula n'ente ssente zange mulamba ntredde okukola naye awazireejwa ate natera ekyakola ku mirimu egibaana abantu abaidula wano kiseki boona balina abakozi abawula yebeida n'abaana babalekayo abakozi naye waafa n'emirimu ku mugongo gwonna ekifo kino nga nkowamba okukola ebyo